Matayo Essuula 15. Awo Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne bava e Yerusalemu, ne bajja awali Yesu, ne bagamba nti, "Lwaki abayigirizwa abo tibafa ku bulombolombo bwa bajjajjaffe? Bwe baba bagenda okulya emmere tebanaaba mu ngalo ng'obulombolombo bwe bubalagira?" Yesu n'abaddamu nti, "Lwaki nammwe temufa ku kiragiro kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe? Kubanga Katonda yagamba nti, Kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa, era nti anaavumanga kitaawo oba nnyina ateekwa kuttibwa. Naye mmwe mugamba nti, buli ategeeza kitaawe oba nnyina kye nandikuwadde okukuyamba kiweereddwayo eri Katonda, aba takyawalirizibwa kuyamba kitaawe. Bwe mutyo mwadibya ekiragiro kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe. Bakuusa mmwe! Isaaya omulanzi bye yaboogerako bituufu, bwe yagamba nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa mu bigambo bugambo, naye emitima gyabwe tegindiiko. N'engeri gye bansinzaamu si ntuufu, kubanga ebigambo by'abantu obuntu bye bayigiriza ng'amateeka ga Katonda." Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu ne bajja w'ali, n'abagamba nti, "Muwulirize era mwetegereze. Ebyo omuntu by'alya si bye byonoona empisa ze, wabula ebyo by'ayogera bye bizoonoona." Awo abayigirizwa be ne bajja w'ali ne bamugamba nti, "Omanyi ng'Abafalisaayo banyiizi bwe bawulidde ekigambo ekyo?" Yesu n'addamu nti, "Buli kimera ekitaasimbibwa Kitange ow'omu ggulu kirisimbulwa. Mubaleke abo bakulembeze bamuzibe. Muzibe bw'akulembera muzibe munne, bombi bagwa mu bunnya." Awo Peetero n'amuddamu nti, "Tutegeeze amakulu g'olugero olwo." Yesu n'agamba nti, "Nammwe temutegedde? Temulaba nti buli kintu ekiriibwa kigenda mu lubuto mwe kiva ne kifuluma? Naye ebyogerwa biva mu mutima, era ebyo bye byonoona empisa z'omuntu. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obutemu, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okwogera obubi ku balala. Bino bye byonoona empisa z'omuntu. Naye omuntu okulya nga tanaabye mu ngalo ng'obulombolombo bwe bulagira tekizoonoona." Yesu bwe yava mu kifo ekyo n'alaga mu kitundu eky'Ettiiro ne Sidoni. Omukazi Omukanani munnansi w'ekitundu ekyo n'ajja gy'ali, n'aleekaana ng'agamba nti, "Nkwatirwe ekisa ssebo, omuzzukulu wa Dawudi, muwala wange aliko omwoyo omubi gumubonyaabonya." Kyokka Yesu n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja w'ali ne bamwegayirira nti, "Mugobe, kubanga ajja atuleekaanira." Yesu n'addamu nti, "Saatumibwa walala okuggyako eri abantu ba Isirayiri abaabula." Awo omukazi n'ajja n'asinza Yesu nga bw'agamba nti, "Ssebo, nyamba." Yesu n'addamu nti, "Si kirungi okuddira emmere y'abaana n'esuulirwa obubwa." Omukazi n'agamba nti, "Weewaawo ssebo, naye n'obubwa bulya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza ya bakama baabwo." Yesu n'amuddamu nti, "Mukazi wattu, olina okukkiriza kunene. Kikukolerwe nga bw'oyagala." Muwala we n'awona mu kiseera ekyo. Yesu bwe yava mu kifo ekyo n'ajja ku lubalama lw'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'ayambuka ku lusozi n'atuula. Abantu bangi nnyo ne bajja w'ali nga baleese abalema, bamuzibe, abakonzibye ne bakasiru. N'abalwadde abalala bangi ne babassa kumpi n'ebigere bye n'abawonya. Abantu ne bawuniikirira nga balaba abadde bakasiru boogera, abadde bakonzibye balamu, abadde abalema batambula, abadde bamuzibe balaba, ne bagulumiza Katonda wa Isirayiri. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be ne bajja w'ali, n'abagamba nti, "Abantu bano mbakwatirwa ekisa, kubanga babadde nange ennaku 3 nnamba, ate tebakyalina kye balya. Saagala kubasiibula ng'enjala ebaluma, si kulwa nga bazirikira mu kkubo." Abayigirizwa be ne bamugamba nti,
mu ddungu tunajjawa emmere emala okukkusa abantu abangi bwe batyo? Yesu n'ababuuza nti, mulinawo emigaati emeka? ne baddamu nti, 7 n'ow'ennyanja mpa we buzira. Awo n'alagira abantu batuule wansi, n'atoola emigaati 7 n'ebyennyanja, ne yeebaza Katonda, n'abimenyaamenyamu, n'abikwasa abayigirizwa be. Abayigirizwa ne babigabira abantu. Bonna ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa ne bakuŋŋaanya obutundutundu obwalemerawo, ne bujjuza ebibbo 7. Abo abaalya baali abasajja 4,000 awatali kubala bakazi na baana. Awo Yesu n'asiibula abantu, n'asaabala mu lyato, n'alaga mu kitundu ky'e Magadani.